mwali muyino kwataka eggumba nammwe mulisigaze nga lyammwe mulitwale mukolereko DNA eri independent mwandigambye bannayuganda babasondere twandibasondedde ate ziba meka ne mufuluma ne mugenda e Kenya ne mukola DNA eri independent mukole DNA nga ya police ne government babiri gende kalangala olabe ekiri kalangala kati abana bakafere nkayana tizigenda kugwaho mugenda kweyongera kubeera mu nkayana nalabyeko bala munga yewazi gudu mbu wano namusimula muyomba kati ate munkubira amasimu nga mungamba webale nnyo kiwakoze ani akwebaza bala mwani akwebaza okuzikula kafero ani akwebaza okuzikula kafero mwatutte ebintu bya Ibrahimu Kibirige gwe balamu Kibirige Bulayimu nakamukolera video nga nnya episode nga nnya za Bulayimu Kibirige finally ebintu bye babitutte kale lwaki ngenze yeyo buli kyokola kati manya nti kigenda kwogera generations paka 2016 tukyali mu bitano animi tukyali mu 2000 tuli mu 2000 kijja kwogera mpaka mu 2016 2007 2008 2009 2032 2007 nga bakyakulifalingako kale what is the way forward buli kyokola kikole ng'okigenderera nga bolowooza ku generations ezo ezigenda ku baana abo kuba bwe nagamba generations ojja kulagaya okay nga tugenda kulaba endagaano empya n'enkadde waliwo abaakola ebintu mu ndagaano enkadde ne byogera episode eno zigenda ziddiringana olw'ebintu n'okubikulirwa okuba kuzze buli ssaawa buli lunaku olwaleero ngenda kwogera owulire ove wano ng'otegedde biki by'olina okukola biki by'otalina kukola kale video etandise mbasamu ekitiibwa mwenna nga bwe muli ne bwe musinziira okutulaba Katonda omulungi ow'ekisa okay musumba wange nkutumidde ssebo kutumidde mukwano kale tutandise video mbadde ndi awo nenfuna information immediately nga abasajja basazeeko ebwa mukadde waffe Mama Miriam Matembe yalina video gye yakoze nenjiraba nemmanya neŋŋamba eno akubye ku ggumba kwennyini era mbadde ndi awo nga nenfuna info nga bagenda okumusalako nga basazeeko emweka nenkiteekayo nenfuna bannamawulire Uganda abankubira kituufu kyotaddeyo oba bino ebyammwe bya social media nembagamba mugende eyo mmwe oba mukyatulowooleza eyo fe aba social media mbuno biki abe Uganda nzemba bagulizaako ngenza okulaba nga Radio Simba ngenza okulaba nga ani ngenza okulaba nga baani ngenza okulaba nga baani nabaga president yagambye bw'obeera ebweru w'eggwanga ofuna eriiso lya ego ofuna eriiso ly'empungu oba olaba era olukitaddeyo bwenti ngenza okulaba zi media houses ezimu nezinkubira nga bamuza nembagamba mugende eyo ngenza okulaba nga bagize Mama Miriam tebamusanzeewo abadde nga bw'omanyi Katonda nga kyakutaddeko divine protection nzikiriza tukyalina episode ya divine protection so Mama Miriam tabaddeewo ne bajja kyebakoze ennyumba kibadde kiyitirivu nnyo buli kimu kyonna kyonna bye batutte babitutte bye babbye babibbye bye bagize muzeeyi yabaddewo omwami yabaddewo ne bakola effujjo lyonna so sinategeera oba bamukutte oba tebamukutte naye nga mama tabaddeewo naye ne waabadde nze manyiwo ntegeddewo nze manyiwo waabadde ensimatuka gyasimatuse naye kale katulinde ebinaddako ebyo nabyo ngenda byogerako engeri Muhoozi gy'ayagala okwefuula yagambye n'agamba Muhoozi yagambye mbunno ye mu nsi atyamu kitaawe ne Katonda bantu babiri Museveni ne Katonda kakati
waliwo ekintu Muhoozi kyayagala okutuzimbamu nange ku nsi ntyako abantu aba Katonda n'Afande Katongole ate gwe Muhoozi olimba otya ekisooka oli modified genetically modified muntu okitegedde ekisooka gwe otya bukyanga ntandika wano sikolangako post nenjijjayo ne bwenjo kyanjirekayo soogeranga ku muntu nenkimenyawo okujjako omuntu ogu Jennifer Musisi. Why? Jennifer waliwo kye baali bamuzimbamu nga kyetugenda nakyo bwe ntandika okuyingira mu bisenge by'amakolero ga Waaka nenzuula Jennifer omutuufu kasita nazuula ebyo ebyareepu kiki ekyabakayanya kiki ekyabagira Jennifer yekka gwe nali ndivansinzeeko seetonderangako muntu positi ne bwenjokya sigijjaayo gw'osiiba ojjayo wali odduseeko ne ku midiya ne weekweka juzi wazze ogabattukana n'ojja olinnya mu kyoto kya Buganda ne kikuukya n'okomawo n'obimenyawo eno feeke era sisobola era His Majesty otya bw'oba totya njagala weeramba olujja bw'oti nga nzija mu vidiyo nenjogera ku kitaawo nenkwogerako nenjogera ku yenna gwe njogerako mu vidiyo nze waffe mu nsi yonna worldwide nze neetisse Afande Katongole nze mwetisse ku bibegabega okumutambuza ensi gwe Museveni yakwetisse ku bibegabega akutambuza ensi gwe weekwese mu mugongo gwa kitaawo va mu mugongo gwa kitaawo kyoyagala ojje ogambe nti neesimbyewo mu byobufuzi kale n'ebyo byokolera mu magye b'osindika basindike nga tebambadde bukookolo eyo sign of fear ebyo jja birimba abatamanyi ebyo genda obirimbe bijirwa Munyagwa ne gundi ani Saddam Gayira b'osindika obakuutira tebalaga feesi gwe vaayo okole vidiyo otubulire byogenda okukola ng'obyogera jo kooti yakuyita ne weefuula owakabi ne bagenda mu maaso ne bakuwa ekipapula wawaddeyo okwewozaako olaba weewozezzaako mu gavumenti yammwe ebibyo bibi bwe buli wakabi togendayo tosindika kwewozaako okwo tobaddamu bw'oba wabazeemu bakuwangudde nabo bw'oba oli musajja tambula nga toyina bakuumi bw'oba owulira ddala ng'oli wamanyi nga ku nsi toyina gw'otya tambula nga bwe ntambula gwe weetikke Museveni ku bibegabega omutambuze nga bwe neetisa Afande Katongole ne mutambuza ensi tojjira mu mugongo gwa Afande Katongole gwe jangu nga Afande Katongole yali emabegawo nze nange ku nsi ntyako Afande Katongole ne Katonda ebyo bye wasasula bakubumbemu ng'ekyentiisa toyina kyoli Muhoozi toyina kyoli wanu toli musirikale toli jeno nakubuuza Muhoozi nga bawandiika aba security guards waliwo kampani ekuwa obwa security guard naga amabina ne hips okakasa waliwo kampani ekuwandiika ku bwa security guard bwe waba tewali kampani ekuwa bwa security guard tewaliwo magye gasobola kukulikuruutinga gampe mu Uganda oba mu nsi yonna nga tobadde mutabani wa Museveni ng'obadde munna Kenya ekulikuruutinga Kongo ekulikuruutinga kale tugende Burundi ge magye agasinga okunyomebwa Burundi ekulikuruutinga mu magye gaayo yo nothing and totally nothing nange ku nsi nkyaka Afande Katongole ne Katonda
omanyi muyina engeri gye mwagala okutu mbuno tukutye Muhoozi yo nothing ekikufuula ekyo oli mu mugongo gwa kitaawo oli mu ssente za ggwanga olina mundu za ggwanga byonna sina kye nnyina naye ate sina gwe ntya sina ssente za ggwanga sina mundu kitange si president owanga ali mu mugongo gwange gwe mukwate koolabe ate gwe weekwese mu mugongo gwa kitaawo bwoti vaayo weeramba olujja kyoyagala jangu okyogere gwe kyoyagala bw'oba oyagala president dda wano odde wano wekka bwoti ojja kakasa era gamba abasajja bo mwenna n'abasajja bo mwenna temulina kye muli bw'obanga olina ky'oli nga ddala kyokola eiza okikolera mu mateeka oba obweru bw'emateeka ng'oli musajja omuntu bw'omutwala mu basement mumukuba empinga abalaba mumwoky ebigere ng'abalaba lwaki mumusiba kantuntunu mutya Muhoozi otya bw'oba totya tambulako mu kibuga nga tolina security itaka awantu ng'oli wekka ojja kakasa nti ate mutabani wa Katongole musajja nnyo ojja kakasa nti naate nze jeno fulu jeno you're totally nothing nze nabadde ndowooza togenda kwewozaako bw'oba waleese ekiwandiiko ne weewozaako n'owa sayidi yo mu musango si ye gwe jeno tebamuwaabira kyova olaba nze munziguddeko emisango awo muguddeko awo emisango mutya n'ogitwalayo nedda munsavinge mulabe mbasinisa ebinnyo n'omulamuzi musinisa ebinnyo anaabisindikira musinisa ebinnyo n'Omuseveni musinisa ebinnyo mugambe Museveni komanyoko Muhoozi komanyoko Saabalamuzi komanyoko mulina mbavumi ate nneme kujja otegere nti nze dikiteeto omutuufu nze jeno omutuufu nze atatya muntu yenna gwe tomanyi na bwe bamenya amateeka tomanyi bwe bamenya amateeka kati bw'oba yagala okumanya bwe bamenya amateeka Saabalamuzi nze ija Saabalamuzi komanyoko Museveni komanyoko mu protocol Museveni komanyoko oyo omu Alupo komanyoko vice president 2 second in command awani addako speaker obosi komanyoko 4 Saabalamuzi komanyoko mugende mu mpabi kati weba tuwe bamenya amateeka Muhoozi obulamu okumenya amateeka kikyabulira mu ddala mukwate fayiro zonna ze mwanzigulako muzitwale muziwe kooti mbalage bwe bamenya amateeka tonnaba kutuuka kumutendera guli okyali mwana kubanga tonneetongola olya wa kitaawo osula wa kitaawo buli kimu wa kitaawo gwe tolina kyotugamba bw'oba olyango oyagala kubeera musajja dde ebbali bwoti nga nange bwe nadda ebbali ng'omala yina bwe yadda ebbali bwati twolekaganye obwanga tutegeere ani yaani mwagala tulimba kyogamba ffe tetumanyi bwe bamenya amateeka kati mwenna abasooka banamba vumi ate nobba kuba nsobola nzi Museveni nsobola kukuba empi n'entambula n'engenda ne mutabako ne kyemunkola temugenda kutuyingizamu busibe bwammwe ekyo tekiriiyo ebyo jja bikola nga bw'osiba kantuntunu nze mbikoze sina kantuntunu ffe tubikola tetulina kantuntunu ate gwokuba ate gw'osiba kantuntunu n'ogamba mbuno totya olimba tereezamu mu kumenya amateeka bw'oba osazeewo okulya kikere ddi ekisava bw'oba osazeewo okulya mbwa ddya nzungu bw'oba osazeewo okuwasa bakadde wasa kadaaga okay eyo nvuddeyo mwagala tumanyiira gwe kuba kadaaga embaga ensi yonna ekakase nti bannaaye omwana omulenzi yakikoze aba
Kalangala ekiri e Kalangala nga bwe nabagamba ekiri e Kalangala sababuulira gundi ye Kalangala sababuulira kigenda okuva e Kalangala kati ne Kalangala teri kulonda abasirikale bajja ne bagobawo abantu ne batiikinga obululu bwonna ne baleka nga babutaddemu mu box bwonna tewali kalala ne bagenda ku polling station endala naye ate era owa Nuupu agenda kuwangula naye ate balangirira owa NRM ate ebyo ebintu tebibamalaamu amaanyi okusooka nze omuye eyali tabiwagira naye temu opposition enkadde yali erina leader of opposition nga ateekawo kifaananyi kya democracy mu ggwanga Uganda omutuufu bwazze asibye emirimu e Kalangala bwe bategedde nti ali ku kideeri agenda kitandise okulengera we kigenda okugoba ne bakikubira essimu ne bakigamba Ssennyonyi bw'aba kwali mukomeewo kibadde kijjudde kiti kiriko emmotoka z'amatooke kuliko biki kuliko abantu ne bavuga ne bakomawo emirimu ne giyimirira Ssennyonyi asibye emirimu e Kalangala Yoswa yayimiriza enjuba y'e Kalangala yeesibye ati Bayibuli mwagikwatanga mutayimbwa teyeeweta teyeekola bweti ebeera bweti Yoswa yayimiriza enjuba Ssennyonyi ayimiriza ekidyeri ky'e Kalangala teri kukola otegedde loopu omutuufu otegedde loopu omulimu gwa loopu oba omulimu gwa opposition kwe kulambika gavumenti bwe waganyala n'ekwata lino yo opposition negoberera amateeka ensi n'ekakasa bagoberera amateeka tebagoberera nteeka nti Kalangala enjuba yeesibye okitegedde Professor Ogengala Tigo nkutumidde weebale nnyo weebalire ddala ssebo okusiiga ekifaananyi nti Museveni ali democratic wafula ogutu tukutumidde ssebo Nandala Mafwabi Nandala Mafwabi oyo mu opposition yaabwe ennungi ennyo abaana abo baasirikiranga ebintu byabwe ng'era tebabyogera bamala kwerwanyisa bokka na bokka ne balyoka bwe wabaawo ensonga nga beerwanyisizza bokka na bokka awo ne balyoka boogera ebiri munda yebannaye akantu ako kali ludda wasooka olindeko saakadawunloadinga kisobokera ddala aba opposition ebyama byabwe bivaayo ng'omu alumbye munne omu bw'atalumba munne tebabyogera yebannaye nakashe yalingidde ani ako akantu mumpeereza akantu ka Nandala Mafwabi nga agira alangira Lukwago okukolera gavumenti nakaweereza ani yakampeereza nakaweereza omuntu naye n'akampeereza oba nakaweereza omuntu n'akampeereza nakaweereza ani ako akantu saakadawunloadinze akayina wamma kampeereze tetukaayana nnyo kampeereze wano nyina be nakashe yalinzeeko nabo naye mbeera bidde njogera n'abantu bangi wamma wulira omusajja asibye enjuba gwe bayita Ssennyonyi kati eyo opposition etwala obuyinza tutegereganyaawo katugende mu maaso byebyo ebiri e Kalangala nga bwe nabagamba NRM ebadde n'okujjukira okufa kw'omugenzi naye mwe baneeka mbabuulire okimanyi nti Museveni abadde asiruwaza eggwanga Uganda okimanyi nti Museveni abadde asiruwaza eggwanga Uganda in that to the extent
okukozesa omulambo bagukoledde birthday omulambo eyo sirimbo ye Tanzania eyo ogwo mulambo teguli Tanzania mulimbo eyo ngeringa limbo olaba bye bataddewo kuno kubuzaabuza bamukoledde ebijjukizo bibiri ago si malaalo bo ne bakireeta eno ne bagamba mbuno ba celebrating birthday ye mbwe y'emyaka 78 omulambo bagukolera birthday Honorable Ssenyonyi tebamukutte wabula bamuganya ogenda ekalangala bagambye ekidyeri tekigendayo gwe guno si mulambo eyo sirimbo ye Tanzania eyo ago si malaalo naye bakuta abantu abakulu ne babatwala mbu mu birthday ey'omulambo era ne wabaawo abagenda tebakomyawo ne bakwata parliament n'ab'ebitiibwa bannabyabufuzi including speaker obosi Komanyoko speaker ne bamutwala okuzannya ebya taata ne maama speaker obosi bamututta okuzannya ebya taata ne maama Muhoozi omwana gwe bayita Muhoozi alaba kitaawe ng'alina ekibiina ky'ebyobufuzi naye n'akolayo ekintu kye kifaanana n'ekibiina ky'ebyobufuzi n'alaba kitaawe nga mu kibiina kyalinamu secretary general naye n'akola secretary general n'ayita obosi agenda abeerewo mbunga bakwasa obuyinza okuwandinga over mbunga Kabanda awaayo office Muhoozi azannya bya taata ne maama speaker abigenzeemu kati naffe katuzanye bya taata ne maama ate ebyo byanyumira ebyo byankubye emiggo saabagamba wano jjo nze bankubira emiggo bya taata ne maama kale bannaye nayagala okuzannya ebyo ebintu nga ndaba ffe tugenda ku ssomero taata n'asigala ewaka ne maama kati nga nze mbeera taata nga ffe tusigala ewaka ng'abaana bagenda ku luzzi nga bakomawo nga bagenda ku ssomero ate essomero nga libeera wala tuliteeka ng'eri taata ne maama bo ne basigala ewaka twagala wano secretary general twagala secretary wa gundi nakafunayo omuntu omu gwe ndabyeko aŋŋambye nti asobola naye njagala tufuna abantu nga bana bataano tuyogerezeganye nabo tusunsule waliwo bye twagala omuntu nga tulina ebintu bye twagala okukola naffe kati tukole PLU naffe tugenda KDF kibiina kya byabufuzi nno kati nga PLU anti PLU yeesigamye ku magye simanyi na biki naffe tugenda kukola KDF PLU bweba pressure group ne KDF pressure group naffe tugenda kuteekako secretary general mwe tugenda kukola bye mukola byonna ate nga ebyaffe ebinene nnyo n'okusinga ebyammwe nkugambye tugenda nabagambye ekiro tugenda kukola musaaga tugenda kuwandiikira abantu buli omu gwe twagala okutwala tugenda muwandiikira officially tugenda kubeera ne logo tuyina empapula ziri headed papers ate nga tukusinkana ku social media Interreligious Council tugenda giwandiikira tubalaga obusiru bwammwe tubalaga omululu gwammwe n'obulyake bwammwe abasawo muri oyo musinika ebinnyo muri oyo muka abasawo embuno namwe tugenda buli omu tugenda kuzuukusa obusimu bw'obwafa ekiro nabadde njogera ngenda byogerako ebyo nga ngenda mu politics tugenda bawandiikira tugenda batwitingira Muhoozi atwitinge tutwitinge agenda wamba kabaka tugenda wamba kitaawe mumanyira baani mu ndabona mu kutumanyira awo wetuli
anti atakulekera naawe tomulekera. PLU ng'ekyasimbye amakanda mu ggwanga Uganda otulaga nti y'amaanyi okutulowoozesa nti weeri ne bafuuti soja bagamba nti nabo bagenda giraga amaanyi bagirage nti teriiwo, kubanga PLU tekitongozebwangako nga kibiina kya byabufuzi mu ggwanga lino, wabula amaanyi ge kireese si lwakuba nti kirina abakiwagira, wabula kuleetawo mbeera kutiisatiisa abo abali mu nkyukakyuka eya ddala. Kati bo bagezaako tulaga nti baagala kweyubula okuva mu NRM bakoleyo ekyabwe kyekino kye baleese. NRM bakitegedde bulungi nti abantu baagikoowa okuviira ddala ku ntobo y'emitima gya bannayuganda. Kati bakulaga nti temutya, NRM eri mu kusaanawo, tuli mu kuzimba ekipya. Bye bino byolaba nti buli wa NRM kati yeewandiisizza dda, yakyusizza dda empapula ze alaga nti kaakati wa PLU. Palamenti bali mu kugiwamba. Bino bakola bikolemu kubanga balabira ku babaddewo tebamanyi na nnambika ya kukwatamu kintu butya bwe balina okukwata emitendera, wabula bakoppa ku babaddewo bazze bakikola batya. Bwe baalabye Anita Among nga badde ayagala kukwata kintu, kati bali mu kusoma mu katabo ke nti Anita Among yasookera wa? Yasooka kuwamba Palamenti n'agyezza, n'ajja n'akwata amagye n'afunako ekiwayi. Nabo baagala kufuna amagye bafuneko ekiwayi kubanga luli gabadde mu nkwawa za Museveni, kati baagala gadde mu nkwawa zaabwe nga balinamu ababakkirizamu mu magye. Bakwate bannaddiini, Interreligious Council bagyezze, bakwate abakulembeze ab'ennono babeere nga babakubira ntoli ne bajja. Abo bajja kulowooza nti ekintu basobola okukivuunika kive mu mikono gya Museveni kidde mu mikono gya mutabani we. Naye bagamba nti akuwaliriza okulinnya bw'ogwa yakuyita kaddiwa nnema. Salimu Sale byali mu kupikaapika muhoozi, singa ekintu kino kinaamulemerera ate be bagenda okumuyeeya nti wamma wali tolina maanyi, abantu baakuboolerawo. Ekisooka ono baamukuzaakuza mangu mangu asobole okukwata obuyinza ng'ensi emutya, ne bamufuula genero naye nga talinayo wadde training y'abasikaali. Kati essaawa okwawula bajjene abatuufu ku bajjene abakolerere, bajjene bavuddeyo okulwanirira eggwanga lyabwe.